Komiti gino kwe kubadde kwawanikibwa transformer ebadde egabira amasannyalaze ebyalo okuli Kikati, Sigazi ne Kitega ebisangibwa mu disitulikiti y'e Buikwe. Mu kiseera kino wano wasigaddewo byuma ebyakunkumuse n'okumenyekamenyeka oluvannyuma lw'abantu batannaba kutegeerekeka okulumba mu kire kyakesezza olwaleero ne bagiwanulayo. Era kino ekyakoleddwa tekyatusanyidde kubanga enkulaakulana gye tubadde nayo mu kitundu kyaffe kati ekendedde. Zabadde ndowooza nga zigenda kuwera mu mukaaga. Okwekikwazi nabadde nakayingira bwenti mu nnyumba okutuuka bwenti mpulira omwana mugamba ajjako TV nze ngenda kwebaka ndekako leedi ne gavaako. Wanera wasangiddwawo n'ebiso ebirowoozebwa nti bye bimu ku ebyo ebyeyambisiddwa mu kusumulula n'okuwanulayo transformer eno. Bano bagamba nti abantu ababbe transformer yaabwe waliwo bannaabwe abawulidde kyokka ne bateefirayo wadde okuyita poliisi ng'abagiise we batuukidde ng'obudde buyise. Ono wano yabadde atamidde ng'akooye kati okubira oba bali abuuzizza mbu lwaki ab'obuyinza tebasula nga batambula ne bakuuma ekyo kiraga ki? Ani gwe yakubidde oyo? Tewali gwe yakubye wabula ali mu nnyumba ye nga yawulidde ku ssaawa 5:30. Ntuuse wano ku ssaawa ezi n'enkubira RDC Madam Maria n'enkubira diso ne DPC kwe kuŋŋamba nzija kusaawa 3 naye nga waliwo abantu abasooseewo edda abatasobodde kutwala buvunaanyizibwa kukubira abakulembeze bensuubira nti abantu abo balimu abantu abakoze omulimu guno. Newankubadde ekifo kyabadde kyalinnyiddwa dda, poliisi etuuse n'embwa y'enkonzi y'olusu n'etandikirayo ogwayo ng'enereka ennyumba y'omutuuze mwe yeevumbise. Omuyigo guno oyinza okugamba nti guyise butaka. Era wano poliisi weesinzidde n'esaba abantu okumi okulinnyirira ebifo ababeera baziddwa emisango okutusobozesa okufuna obujulizi obwetaagisa. Embwa ya poliisi ng'amaze okukola okwayo muli baddemba okukola ki? Kugendawo. Kozi kati oluusi tuleeta embwa n'etatuyamba kozi abantu baalinnyiridde wa baakisa ekifo. Kyokka newankubadde guli gutyo abatuuze balumiriza nti abayigganya bandibanga bava mu bo bennyini nga n'obukuumi bw'ebyalo bwe balina tebumala kutangira mizenga gino. Tulina obukiiko bwaffe obutukuumira ebitundu byaffe naye tebusobola kubuna bitundu byonna mu budde bwe bumu. Basobola okubeera nga bali erudde eri wansi eno ku kkuba ababbi ne batutaayiza. Ono we basabidde ekitongole ky'amasannyalaze okutwala obuvunaanyizibwa okukuuma ebintu by'amasannyalaze gamba nga transformer wamu n'okulondoola ababitunda. Naye bino obutale byabo we buli wamu batundanga bwe baagala batubbako wayawe kido ebidondi bibi biramba bwe bali bateekako amasannyalaze gano. Era okusobola okukwata ababbi abo era twagenda mu bantu bano abatunda ebintu bino. Kitegeeza abatunda ebintu bino n'abakola mu kitongole balina empuliziganya nnene. Iyo poliisi egamba nti omuze guno bwe guba gwakulinnyibwa ku nfeete abatuuze balina kukolaganira wamu nayo saako n'okubakubiriza okwettanira okutaatira ebintu nga bino nga bibaweereddwa okubeewaza abeenoonyeza ebyabwe. Gavumenti bw'eba etuwadde amasannyalaze nga gano transformer zino tuzikuume tuzikuume nga bwe tukuuma ebintu byaffe. Ne bw'oba tolina amasannyalaze faayo okubire ku bakulembeze baffe ab'omu bitundu basobole okusaansaanya amawulire mpaka okutuuka ku ba security. Helen Butoto omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Ssezibwa agamba nti baliko abantu be bamaze okukwata ku misango gino era ne baggulwako emisango egy'enjawulo. Tumaze okubagulako emisango nakati wenjogerera okunoonyereza kwaffe kutandise amangu ddala tujja kuba tubongezaayo e Kampala. Tukitegedde nti okubba transformer gwafuuse muze mu kitundu kino nga ne wiiki ewedde waliwo eyabbiddwa.